Nagamba ngende mu seducing. Omanyi Kiviri ngezirambuza oyagalako okunywa njogedde chai yenda mu mazzi nagamba njagala mazzi nga mukambwe muzibu. Ne mugamba ataako okulya. Mpe ekyo kyonna ky'osanze. Ne mugamba uli mufumbo. Lwaki ombuuza? Ne ngamba bannange musajja ono ne mbola amaaso ne mulabira ki ne Kiviri nga oloza yennyenya. Ekigize mwayagadde kunswaza. Njagala Kiviri muntu. Kineebuuza. Wamanyi yenna nkubye mugambye okay let me have a hug. Najja bulungi n'ensembera nga bw'omanyi badde manyi agenda kunsulamu n'empanika bwenti obugulu. Nkulaga bwankoze. Ogambe Kiviri akubye amaaso gakyusizza. Kati wangamba olina bedroom eyes. Sonsinikira. Kibyo n'obadde olina obyongo. Nabadde tagalaba. Mutwe tuliko muzibu. Olina guma naye ate ekyo kuba tunaamalako nga kuba. Hamlet waba gwogenda. Ani? Sadala. Kati tuwanyesiganye mbere ku Sadala gw'obeere ku Kiviri kuba Sadala talina makulu. Gwogende wa Kiviri olaba otya ne Harriet sobola kusonyiwa mwagamba munneesize era ne munfuroti nga ngomanyi ngenda kuswala. Kati ngenda mutunula ntya mu maaso. Kiviri. Sigala ku kyobadde. Agambi tuddangamu kusiruwalirako. Nagala kanyongera bwati. Nkulaga bwankoze. Kwongera tonkuba bukubi. Kati ekiddako kiri bwe kiti. Tova ku mulamwa. Ani? Alemerako ebiseera ebisinga yawangula. Nze. Kati ogenda kujja na kipya. Nze nzira wa Kiviri. Over my dead body. Sisobola. Harriet obanga mungu obanga temuddamu kwogera nange ekyuka. Sidda wa Kiviri ku kyentuuseko. Like do you know the walk of shame and empezi nnuma enewuze namyukiridde Kiviri ali ate sikituusa nti gw'omanyi bwe mbadde neemodde. Tugenda lemerako. Igwe naani? Nze naawe nze ngenda kuba nkasa nkwongerayo akapya nkwongerayo. Mwezi omugenda kumuteera ddagala mu mmere naye nze siddayo. Siddayo kuswaza mubiri. I can't front my body. Omanyi mbadde bwe nti katrenka kutte bulungi hi darling. Ongamba ki? Nengamba oba waliwo amunyizizza. What are you going to have? Odamu konsiruwalirako yavudde nvuye mu bbanga nakuba. Kiviri yandibanga alinamu ekitali kituufu naye tugenda alemerako. Kiviri oba endiga yamutomera. Hi. How are you? I'm okay. How are you? How can I help you? I'm fine. Yes. Nawuliddeko nti mulina ku mulimu gwa waitress. Gukyaliwo? Oh, you want to be a waitress? Yes, of course. Interesting. No, omulimu gukyaliwo. Really? Yes, naye njagala kumanya. Oviiridde wa? Do you have enough experience? If so, what is the experience? What is your level of qualification? Obimanyi wabisoma oba just oze kugamba olinga? Oh my God. Kyetaagisa okunona ssente z'omuzadde okwata katrena akacupa ka soda ne fork ku tray nga ngenda like mbitwalira client. What? Within 10 minutes, trust me. Mbambi kutte. Yeah. Surprisingly, darling, hospitality is very broad, especially when it comes to hotel management. So that is why I asked you your level of qualifications. Had it not been the case, twandibadde just to find anyone go to signs on the street. So that is why your qualifications are very, very crucial. Okay, there you're right, but I think you can trust my word. I can trust your word. Yeah. Oh, okay. So, olowooza gwenga bwe weeraba. Okay, what's wrong with me? Ogenda tugatta kuwachinga Landstar Hotel. Oh my God, just look at me. You think I don't have friends? I don't have family members? Of course I have them. When they get to know that I'm working from here, they will come and eat from here. They will make some parties around here because during weekend we always have parties. Oh. So they'll come and support us. Thank you. Yeah. So, speak of that, let's look at the remuneration. Omusala, oyagalanga bwa sente mmeka? Yes, there you're talking. Anyway, I have rent for 800 and I'm the one to take care of my mommy. Hold on. Mami wo gw'omulabirira? Of course. Rent ogambye esasula 800? Yes. Okay. So I know genda for a checkup, aina pressure, aina sukali. So awamu omwezi nsasula emitwalo 3. Just that. Just okumulabirira 3 ne rent ali yekka 800. Of course.
No. Yeah. But still, tungambye sente mmeka omusala gw'oyagala. Yeah, you're right. I didn't tell you about it, so I think 3 to 6, it's okay. I can work for that. 3 to 6 what? Yeah, 3 to 6 M, of course. It's what I'm talking about. Million settled ku million mukaaga. Yes, As a waitress. of course. Why? Okay. No problem. Let's talk about your working hours. Okay. Ng'olwo ogenda kukolera essaawa mmeka mu lunaku kubanga olaba wano ffe Plant Star abakozi balina eddembe okukola buli kye baagala. So ogenda kubukulira na bbanga ki? I think sawa nga 3 nga nyenyuka sawa 10 nenzira ewaka, you know I have to go for a gym. Wait. Saawa 3 paka saawa 10 morning evening shift oba day shift? No, I mean day shift. Why do I need to do night shift? Oh, kuba saawa 3 ez'okumakya paka Yes, saawa paka sawa 10. million 3 ku million mukaaga. Of course. Shoot. Because I have to go for gymming, and during weekend I don't work. We always have parties on Saturday with my friends, and on Sunday I go for beach. As you know. Kati ogendako mu gym ekitegeeza. Of course, just look at my body. It's not easy to maintain. I have to work out. Okay. Beautiful. So, Congratulations. I have the job with me. Okusinziira ku nze, interview ogiyise. Wow, that's so good. Like, where can I start from the reception? Where, I want to Hold work. your horses. Nyina bosi wange. Yalina okusalawo. So, bw'onoogenda n'oyogera naye, n'alaba nga by'oyogera bikuyisaako okufuna omulimu, you will get a job. Really? So why did you waste my time? Mweyogeza mwefula buli kimu. Why did you even try to ask me? As if you know more. Look at you. Excuse me, watch your tongue while you're speaking to me. I'm called Florence. And what you say your funny name is? Oprah. Oprah. Welcome to Landista Hotel. I hope my boss likes you and you get a job. If you ask around, I'm not as easy as you think. Wow. Anyway, nice to meet you. Yeah. Nice to meet you too. No need of that, please. Oh, Yeah. okay. I think I'll grab the job with me. You'll remember me that I'm called Florence, the first person you met while you came to a Landstar Hotel, a 5-star hotel where we hire only qualified staff and not people who have come to present ties and just red lips. Nonsense. What's your mama? Mukama wange nina kye mbadde nsaba. Mbadde nsaba tubeeko kye tukyusaamu wali ku geeti. Tubeeko kye tukyusa ku geeti? Wabadde ki? Engeri mukama wange gye batukeberamu Sadala si nnungi. Mbadde nsaba tufuneyo omukyala byaba atukeberanga ffe abakyala. Sadala abakola ki? Sadala atukebera bubi mukama wange. Abakebera bubi, anti abakebera bubi atya? Atukwatakwata engeri etali bwati nga si nnungi. Njagala kumanya akola atya ndaga. Wanti yogera. Si birungi mukama wange, mbadde nsaba tukyuseemu. Anti njagala okumanya kiki kyakola kuba nina okumuvunaana manye n'ensonga lwaki ndeeta omuntu omulala naye akola ki? Simanyi bwe nnyinza ati atya eno yonna wa anti wa eno mukama wange wa eki anjala kuyamba naye sinnamanya kye ngenda kukola. Sadala nga akoze emisango ki naye bwe mukwasaganya tu Sadala agira enaka nakabwa eno wanti simanyi mbadde nsaba kale ngenda mukwasaganya mugambe ati bwobaddeyo wali oyogere naye kwataga nti olina kintu kyogera. neyanza mukama wange neyanzeege ogenda kuba otuyambeko abakyala ogenda kuba okitukoledde nakuera sitegedde kibiri kyoyagala nkole kubanga ejogambe nti eno anti kale akkirira
kiyitawo asukka kuffe asukka mukama wange tofanyira bombira naye mugambe agitwogere muyite yeno muyite eriko wali wansi neyanze taata tweyanzeeko tuyambye abakyala ekitiibwa kyaffe neyanze taata Sebo, Sadala, olieno wekwese, obwedda nkunoonya, Kiviri akwetaaga kati. Sebo olieno wekwese, okola ki wano? Okitegedde neekwesi, ate n'ogenda maaso n'okunnoonya. Kati onoonyeza ki? Bakuyita, Kiviri akwetaaga kati, tugende. Wano oli mubaka, nti gwe okkako obubaka, buli gwe baagala gwe batuma. Sadala. Oli mutume? Siri mutume, Sadala bakwetaaga. Bakwetaaga kati, Sadala lekera ebintu by'okutwaza nga abantu abatalina makulu. N'otukwatakwata buli wamufa abakazi ab'obuvunaanyizibwa. Oba otegeeza ki? Kati nkugyeko bakazi. Wangi? Nesonyiwa. Nkwesonyiwa kuki? Harriet nesonyiwa. Wano buli muntu aliwo ku lulwe. Harriet nesonyiwa. Ojja kunzijjako waya. Ndeka. Sadala, Kiviri akwetaaga kati. Kati. Sijja gendayo. Agannyabo sisobola kuva wano ne bw'oleeta majjegere katapira nensibamu ekijegere muno sivaawo. Ebyo bigamba ani? Gwe obimugambe. Bigamba ani? Mbigambye gwe obikwate bukolokolo obimutwalire. Kiviri omumanyi. Sadala wakadda ku mulimu. Bango badde mubango. Ngende mugambe. Anti omanyi ti bubango baŋŋanfa sijja kufa. Sadala, kiki ekikuwaza? Tugende kati situka. Nkugambye sigenda genda. Genda omugambe musanze yeekwese. Bwe muyise n'agamba. Bigamba ani ebyo by'oŋŋamba? Biviri. Sadala omanyi Kiviri? Mukama waffe. Weyita kikisajja ggwe. Kugambe sirinyayo. Yanjagala. Nze nyina kye mwagaza. Ngende mugambe etya? Bw'aba njagala ate era wali badde omukubira ssimu. Kuba bw'ovaawo wano ng'ate nvaawo nga neekweka awalala. Ekitegeeza weekweka okigendera kyokola Sadala. Kati kyoba okola mukubira essimu. Kiki tukwasa mu mbeera gy'otukwatakwata mu mbooli? Lwaki otukwatakwata emiti ebitalina? Ate kati mbadde mbaazanga engalo nkalu. Ngenda kwambala ne giraavuzi. Benga sina we neenyinyala kukwata. Ekisajja ggwe kituufu oli ki? Laba bw'otunula wenna. Nkugambye sivaawo. Kale uyajja ogenda biddamu nga bw'obiŋŋamba. Ate neegesa kibeerawo ogambye mukubire essimu kajje. Era weegendereze. Neegendereze eki? Ngenda mugamba nti byonna obyogedde. Ani? Gw'obyogedde. Nze yantumye ggwe. Otokyayagala kuya. Lwaki tomugambye naye? Muno wano era kye mbadde mugamba. Byokola obimanyi. Lwaki olina empisa embi? Ate zitya mukadde wange. Sadala nkuli empisa ze ezembi ez'envuudo ezitakyuka. Tolina gwe owakitiibwa wano. Omugambye nti muyita. Mugambye mukama wange. N'akola. Oyo asookedde mu bibye. Mubuuza ki ekikuleese? Bwe yeemoola, bwe yagira bw'ati, bw'atereza akaleega. Mubuuza owayi kiki? Yenyoola bwenyoozi. Nze tebanneenyoolera era kyusa nze munenya wano. Sadala okakasabye oyogera. Kati era nze mbadde simanyi kyolina n'ekyobuuza. Ntuuse wano mukama wange. Oli olutuuse n'oyimirirawo wali w'obadde. Abadde asembedde n'eno. Ne mugwe wayisembera eri onjagaza ki? Bw'atta ku liiso, bw'amyula emigwe, bw'agirawo njagala okumanya ekintu kimu. Abakazi obaaza otya? Engeri gy'obaazaamu abayingira wano. Kaakati obaaza otya? nsooka ne mutunuulira bwe nti ng'ajja. Ne mwetegereza ndabe alina kyabbye oba talina. Kubanga ffe mukama wange mu kutendekebwa batutendeka oba osobola okutegeera omuntu abbye bw'atambula n'atalina kyabbye. Omuntu omubbi atambula asaatuuka ng'alinnye mu lunyata. Kati awo wentegeerera nti ono talina kyabbye oba alina kyabbye. Soka nekyokubaaza kyekyo era atuuse ngaawo ne mmwaza bw'aba alinako enkoofiira n'enjijjaku. Kitegedde bulungi? Nga nekyasobola okuteeka mu mutwe. Omuntu asobola okuteekamu ekissi mu mutwe enkoofiira nga olowooza akatisibyeko katambaala ne mukola ki? Leka naawe mukama nga ayagala kulaba bwembaaza ateeka kalenge. Olina kyokukusa. Tontawanya tuddamu kukwatakwata bwotyo. Ebyo bigambo oli. Bigambo ono mukama wange ndize lwe mampitawo. Ate kati kye ngenda okutandika okukola
bagendanga kuyingira bwerere. Eh? Yes. Era bafulume buswa. Bwerere kati ng'enjo yazitaddewo. Ate mukama wange mu ngoye mwe bategereka ebinene. Kitegedde. Bano boolaba asobola okukwata omukebe gw'amata kirefu n'aguteekeka. N'akwata bokisi za sabbuuni 4 ku 5 n'aziteeka eno. Pampa z'abaana bokisi 7 n'aziteeka eno. Mu sitoo. Store. Eri eyo. Bano bo baziyitaamu. Bijjayo gwe Sadala biki byogamba mukama waffe. Kati kyova olaba gwe tokiraba bano ababba mu supermarket. Buli abba ateeka ekituufu. Era ogenda obbasanga bali eyenda bira muno. Ndowooza kitegedde. Kuleeti za soda 9 n'aziteeka. Ayinza okuba alina omukolo. Tukyusa embeera basaalinya Kati ekyozo kye ngenda okukola. Era eyo enkola nze ngitaddewo nganze naye ojja kulaba nga abasupamaketi bagikoppye. bakasitoma nga bayingira bwerere. Andi supermarket abakyala bano basinga okubba ebintu. Ayingire bwerere, afulume bwerere, ayambalire mu wabweru. Kitegedde. Ojja kulaba aba hardware nga nabo bagikoppye. Ogenda kulaba aba banka nga nabo bagikoppye. Bayingira bwerere. Kyala ayingira bwerere mu banka n'afuluma bwerere. Ogenda kulaba parliament. Bahonorable abakyala bingire bwerere. Ateese bwerere. Kalinga parliament agenda kubbayo ki? Ekagwe sebo ebbago ly'etteeka oli alyekomya. Agenda alikyusizeewo. Ne Sadala abasajja tebabba. Temusajja okwekawo. Kakati Sadala zikyendabye okutereeza eyo embeera. Tugenda kufunayo omusirikale omulala. Omukyala yaba ayaze abakyala, bwe yazenga abasajja, yayazenga abakyala. Awo watya? Watuufu mukama Kiyinza wange. obutakola. Kijja kukola. Anti wuliriza, bino bitwogera gwe tobimanyi. Nja bitegeera. Kuba gwe oli mufu mujja. Mukama wange gw'oyagala okuleeta tayinza kukola. Talina experience ekisooka. Tamanyi bakyala babba batya. Awuli? Kati ogenda kumuleeta era ebintu bibeere nga biyitabanguka butabangusi. Nze akola omulimu sinnakoowa. Mbasobola okubayaza. Simanyi lwaki mukama wange. Ekyamazima kyo simanyi lwaki onnemera. Kulembeddeko ku ki? Landisitayo oyagala kuginnemeseza ddala. Wannemesa amasannyalaze ne ngamba kangate. Nonnemesa buli wamu. Obwasikaali bwokka bwokka.